Mu kaseera kano nga kalulu ka 2026 kabindabinda bannabyabufuzi abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo oyinza okugamba nti bali mu vaawo mpitewo okulaba nga bawangula ebifo by'ebyegwanyiza. Olw'ensonga eno bangi kati tebakyava mu masinzizo ku nnyimbe n'emikolo egya buli kika so nga n'abo abali mu buyinza bakola butasamuka butasamwoyo okudda mu bifo byabwe. Kino nno kibaleetedde oba oliawo okukola ebintu batasaanidde kukola mu linnya ly'okunoonya akalulu. Kati olw'ensonga eno buli kifo kya bukulembeze obuvunaanyizibwa bwakyo bwalambikibwa mu ssemateeka 1995 okutandika n'omubaka wa Paalamenti obuvunaanyizibwa bwe obusooka bwa kukiikirira abantu abaamulonda kino ng'okiggyeko ennyingo y'e79 mu ssemateeka w'eggwanga ewa omubaka obuvunaanyizibwa okubaga amateeka naddala ago agaleetawo obwenkanya mu bantu bonna okwetooloola eggwanga. Munnayuganda abeere ng'abeerawo mu nsi erimu amateeka amenkanya nga tegayawula nti oba ono mwana waani oba ono mwana waani. Era omubaka wa Paalamenti yalina obuvunaanyizibwa obw'okutemaatema embalirira y'eggwanga okugiyisa n'okuginnyonnyola abantu n'okulondoola ssente ezo engeri gye zikozesebwamu okusinziira ku mirimu gye zigwanidde okukola. Tulina okumanya nti MP be balina otutuula ne bamanya nti ekitundu kino kirina obwetaavu bwa kino. N'olw'ensonga eno tulabe mu development plan yali egamba myaka 5 mu kino ekitundu ne batemaatema okusinziira ku bigendererwa eby'eggwanga. Ekisembayo ate era ekikulu kulondoola ssente ezo ze batemyetemye gye ziraze. Ate ezo gavumenti ez'ebitundu okutandikira ddala ku ssentebe wa disitulikiti etteeka erifuga gavumenti zino erimanyiddwa nga Local Government Act akawaayiro ka 2043 kassa essira ku ngeri obuyinza gye bulina okugabanyizibwamu ku mitendera egy'enjawulo okuviira ddala ku disitulikiti okutuuka wansi ku ssentebe w'ekyalo. Ebintu ebikwata ku mbeera y'omuntu wa bulijjo okugeza mu kitundu kyo olina otunuulira enguudo. Bwe tutunuulira enguudo okuzigradinga enfuufu esusse okuziiwako amazzi awo local government leader yagina okujjawo. Bwe tutunuulira emifulejje gijjudde oyo local government leader, kasasiro oyo local government ki leader, insecurity oyo local government ki leader. Okusobola okunnyonnyoka ensonga eno katutandike ne ssentebe w'ekyalo Local Council 1 oba LC1. Olw'okubanga ono yamukulembeze asookerwako alina obuvunaanyizibwa obuziba omuwaatwa wakati w'abatuuze n'abakulembeze ab'oku ntikko. Abaafuna information eva ku bantu ba wansi ng'agiza ku level katugambe eya waggulu ya LC5 ng'abainforminga how governance is being made. Era ono yalina olukusa okakasa nti enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya ez'ebyenjigiriza ez'ebyobulamu zonna zituuka bulungi ku muntu asookerwako. Registration bagenda mu bantu ne babawandiika ne bamanya abantu be balina mu kitundu. Ekyo kiba kibayamba bwe waba waliwo service delivery nga gavumenti eyagala kuweereza abantu ku byenkulaakulanya eba egenda mumanya abantu ki oba bantu bameka bali mu kyalo ekyo. Olw'okuba obuvunaanyizibwa bwabwe bugazi banira bavunaanyizibwa okussa omukono ku biwandiiko eby'enjawulo gamba ng'endagaano okutabaganya abantu nga kino kye kibawa olukusa okutawuluza entalo ku mutendera gw'ekyalo. Oba bagenda kwandolinga obutabanguko mu maka, bagenda kwandolinga obusango obutini obwo obw'obubbi obuliwo, so obwo bwonna mulimu gwa LC1. Omutendera oguddako gwa ssentebe wa LC ey'okubiri oba ssentebe w'omuluka kyokka enjawulo okuba nti bo tebalondebwa bantu ba bulijjo. Olukiiko lw'abakulembeze baabwe lukolebwa abassentebe b'ebyalo ababa balondeddwa. Akati bo be bakwasaganya kiyite coordinate emirimu gya komiti ze LC1 ate ne babeeranga be bakayungirizi wakati wa LC1 ne LC3. Bwe tudda ku mutendera gwa LC3 oba eggombolola ne division bano obuvunaanyizibwa bwabwe tebulina njawulo na bwa LC1 ne LC2. Enjawulo eriwo nti emisango gino gigenda gyongezebwayo okuva ku byalo ne gidda ku LC2 olwo ne gituuka ku ggombolola. Era ab'eggombolola beenyigira butereevu mu kugereka emisolo n'okugikuŋŋaanya mu ggombolola zaabwe n'okuteekerateekera eggombolola mu ngeri emu oba endala. Kunga abantu okusasula emisolo mu gavumenti ne bawa ne information abantu
lwaki balina okusasula emisolo engeri gye ginaabayamba. Obukulembeze obulala bwe bw'essaza oba LC4 kyokka buno tebulambikiddwa bulungi emirimu gyabwo n'abakulembeze ababutwala wabula olukiiko lwa LC4 lulondebwa mu bassentebe b'amagombolola. Naye ebiseera ebisinga emirimu gya LC4 bakolagana nnyo ne LC5 ne 3 bakola wansi ne waggulu bo bali awo wakati. Obukulembeze bw'okuntikko mu gavumenti ez'ebitundu bwe bwa LC5 oba ssentebe wa disitulikiti nga mu bibuga bano ne babeera bammeeya b'ebibuga. Gavumenti byenkola ku national level byonna nga bwe nabikubuulidde ne LC5 ebikola ku district level. Bano bakkiriza oba okugaana emirimu egy'enjawulo okolebwa mu disitulikiti zaabwe so nga n'okukola embalirira ya disitulikiti n'okugiyisa buvunaanyizibwa bwabwe. They coordinate NGO activities and international agencies working in the district. They represent the district for national consultations. They represent planning, budgeting. We have now done the planning, budgeting and managing district resources. Kyokka newankubadde buli mukulembeze alina obuvunaanyizibwa okusinziira ku mateeka buli omu wa ddembe okukola emirimu egy'enjawulo mu kitundu engeri gye kiri nti bwe gutuuka mu kulonda ba abalonzi batunuulira ebyo ebikoleddwa n'ebirabwako ng'omukulembeze yabikoze. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.